cake eno kanzime ebigambo ebiriko eriko welcome back MDN RD era nga eva eri Kingdom Media wonna nga represented by the few that have been able to make it here era nga twagala okwaniriza ate nga tugamba tuno bannaki kwali tukumisinga nnyo wakaluluka omugole ng'agenda okukwata akambe okusala wakalulu atongeremu nga tugenda okubala pozi amazeeyo omwezi ku muso tugenda tutandikira ku nnaku asatu asatu mu lumu asatu abiri mu ttaano abiri 19 10 5 nya 3 2 5 amanyi gabaweddemu emuna ekitundu 2 0.5 0 abana njagala okusookera ddala okubeebaza olw'ekirowoozo ekirungi kino ekyokutwaniriza manyi nga nkiikiridde abalala betwatambula nabo muli Mamisindi RD naye nga twagala okubeebaza okusooka byonna olw'emirimu gyonna gye mwakola ne gye mukoze mu bbanga lyetubadde nga tetuliiwo tebitera kuba byangu naye banga mwasobola ogikola erinnya lya Mukama lyebazibwe ate mwebale okusigala nga mutulina ku mutima ate mwebale n'okutwaniriza obulungi obwenkanidde wano tekitera kuba kya bulijjo omuntu okuvaawo n'agenda n'adda beekana nsana nga bakyamwagala nga tebamufunangako birowoozo birala. Pulezidenti Milton Obote mwaka gwa 69 yagenda okukyala e Singapore, yagenda okudda nga Idi Amin amwambye ne batakuwamba bakuwaniriza na keesi ate bwerogana kwebaza Mukama Katonda. Ne Musa naye yennyini yagenda ku lusozi n'amala ennaku 40 yagenda okudda ng'Abayisirayiri bakoze ennyana bagibumbye era nga tebakyamwetaaga bagamba baagalayo bamukulembeze omulala bo baagala kuddayo e Misiri bambu bagamba mbu aluddeyo ate ng'ennaku ze yamalayo zenkanankana naffe ze twamazeeyo yamalayo ana ne yasanga beekyanze kale ffe okudda nga nimwe temwekyanze tekyebaliza Mukama akibabalire. Mwebale ebirabo bino mwebaleke akaluulu tugeyanziza nnyo yagidde ku baasi okkakuba bwatuka ebikyafu nebbaluni ng'ate ziri mu bbaluni nakyo sikyabulijjo nkyewuunya n'okutokwayo zayingiddemu zayise zitya wano ate neziyingira muli ng'ate oziraba nnene. Kale mwebale nnyo mbabulire ddala ngamuba mukisa mukulu Nyanzi live era aliko live nga bwe mulaba. Kale thank you so much. Mukama akibabalire namwe muli banga mukyadde bakibakolere nga bwe batyo mu linnya lyayo.